Okay, bera HK Media atenga Hadija Kigozi bakutuseko. Ngakutusako obulamu bw'abantu babali ku Cheyo. Era nga omayiti Sheno gisindikira wanide Dubai mwe n'abagira babali museze njawulo banaye muri big nnyo. Thank you so much. Ate obera ndabira ku YouTube wawe obera ngo nyiga kagambako ka subscribe mu ready. Okubera ngo joining a show. Wabona ndabira ku Facebook bera ngo liking a page or following ge. Commenting ate sharing ge. Okubera ngo joining a show. Baza chiri wo ralero banaye kasana katusazeko naye ngate yo show. Bani no jikwasaganya ndi mu kitundu bakita Deira ebabegawa neno nga ku Banias era nga waliwo amaato agenjawulo saza waba na Uganda abenjawulo bambi nga kirabika omuwa ina birthday ye ate nga kyoyina okumanya ti wonna awali abana Uganda nze mbasalako wali wonna sanjagala tubere nga tubayitamu olwaleero ate tulabe kyo kigenda mu maaso. Tenga Hadija Kigozi bakutusako Cheyo update show where we look into the lives of the people in diaspora. Eranga all about nzeko waneno saza abaami n'abakyala side eno bambinga kirabika birthday egena maaso ateza wonna abeera bana Uganda definitely mbamba salako wali wonna sasa kulaba nange sanso kusa amanya ne dobozi amanya ngenze muganga Julius nga basinga me Bro Julius Sams social media okay ngoyo gera mpola akasala kakwisema Sikasana, by the way, I'm so glad today. But the musanyufu nnyo kwa abantu kyebankoledde waneeno. Nange nabadde sikisuubira. Bambi. I was so surprised. Yobolaba ndi awo kale byenjogera nga omanyi. Abana kyebankoledde leero sikirabangako. Tokirabangako. So happy and I'm so glad. Okay. Oweza emyaka emeka. Ana birthday boy. Tebera birthday boy. Oweza emyaka emeka. Mpeza emyaka 27. Emyaka 27. Ejobuto. Ejobukadde. Okay, bana ngata jikufaanana. Kaddiye. Ayinanga emyaka 22. By the way, basinga kibasinga okwogera. Basinga bawatwe bawogera naye nze mbanki baliza Katonda. Oboche baliza Katonda. Okay. All right, kasingera kwayo chance nti tengeri jeri birthday yo. What message do you have today for your friends, for your family, for the God kuyambya kubeera nga oliboti? Mu byonna ekintu kino jasooka okwebaza Mukama Katonda. Kino kyendi olwaleero nebaza Mukama Katonda. Obaka obeninzo bwa mikwano gyange gyonna banda bakuva mu nseze enjawulo okwekkiririzaamu n'okuba omwesigwa eri mikwano gyo okay kubanga era abaana kibandaze mikwano gyange gyonna bakindaze nti lwakuba ndi mwesigwa eri bo kuba basobola okunkolera ekintu bwe kiti singa sibadde mwesigwa tebaali kikoledde. All right, nkozeza ku Cheyo omazeewo ebbanga kyona ndi mwaka gwange gwokutaano ku Cheyo. Mwaka gwokutaano. Bane ekiti kikubye nnyo. Kitibwa kya Mukama. Okola mulimu ki? Ndi mu IT. Oli mu information technology. Ye mweba makanika. Mbera mu makanika. Mbera mu control rooms enjawulo. Okay. Byonna mpitirayo. Byonna obiyitamu. IT mutegeera bulungi kubanga nga omanyi najja waneeno. Kale ngeri gye natuuka waneeno nafuna chance. Obwongo bweggula mangu. Okay. Nengendako Canadian University nenjayo ka certificate. Ewa? Canadian University. Okay. Yawo kustewoko. Ngoli musajja wamanyi nnyo. Mwami ono we yatuuka nate yagenda ne yeefunirayo ka course ku university ey'amaanyi. Nga nkyatidde. Ebintu bino tebyakutwalako ssente nyingi. Bitwalako ssente kituufu kubanga course eyo yamalako ndowooza kale ensonga kakaga kaddiramu bwe bukadde kale nga mukaaga. Bukadde mukaaga. Naye mu byonna kiva gwe kyoyagala. Oba okitegera nti okusoma kintu kiki? Kikulu. Okusoma kintu kikulu. Naddala wano ku Cheyo. Okay. Omanyi buli omu alina ekigendererwa kye. Kasobeera ng'oli determined ku kiki kyoyagala. Kati nze kye nali njagala naye nenjayo certificate yange. Nentandika okwapplyinga emirimu mpolampola ate nga kira nkyasoma. Era okyasoma. Kuba njagala kufuna diploma mu Nebosh. Wow! Chiri watebera HK Media tenga nze kutusaako obulamu bw'abantu babali ku Cheyo.
omwami ye Julius era ng'olwaleero badde birthday bambi yampise nangamba Dija jangu olwaleero ate gye nsangidde bambi n'abannayuganda ab'enjawulo nga njagala batubuulireko ekyeyo kibayisa kitya bajja batya baafuna batya emirimu wane eno ku ddungu. Okay, tuli ku kyeyo essaawa eno abaana bali Kampala tebaagala kukola abaana abo olina bubaka ki eri abaana abo? Obubaka bwempa abaana abo ekitumalamu amaanyi tufuna information okuva mu bantu ate nga information infu mu nsi muno njagala obulira abaana mu nsi muno n'oba musajja n'oba mukyala you have a vision you have to believe in yourself oba n'emikwano bana bakwadvisinga naye ogwenga gobako nekyoyagala ng'omuntu gwenga g'omuntu obako ne vision n'ogamba nti Julius kuva buto bwange nsomerera kino njagala kino basobola okuwa advice abantu abamu zitwale naye gwe bane vision yo be determined kwe kyokola ki kyoyagala. Okay, zolwairo ndi wano eno kubanga nali determined okwekyo kyenjagala nafuna advice okuva mu bantu naye olwakuba nti nali nekkiririzaamu abantu abasinga batugamba nti ate ogenda mu UAE simaya mu UAE tobera bulungi biki which is wrong. Abantu abatuteeka mentality enfu oba okitegeera ekiba kikyamu ti si buli muntu abeera mu zino ensi nti abaabona kisoboka nti gwe ngaze we nagamba naye determined ne ngamba nti kangende Dubai we natuuka Dubai nja kukola bwenti we natuuka n'ensoma bwenti nenfuna omulimu bwenti nti abantu we n'okwekkiririzaamu n'okukkiririza mu Katonda olemere ku vision yo nga gwomuki ng'omuntu yesi bakuwabule naye gwe baako nekyokola ki kyoyagala va ku bigambo by'abantu banange yeno yebera HK Media ate nga yekutusaako eno yonna message oba olina okugitwala so important ate n'obeera ng'ogyekenneenya abantu bangi muli eyo bambi mwagala okujja ku kyeyo mwagala okujja kikwasaganya mbaleetera abantu ab'enjawulo njagala mubeere nga mubayigirako. Okay, kati gwokola mulimu ki? nze nga nze ndi IT information technology nkola ne MAL muche kola ne MAL company MAL mu information technology mbera mu bya control room ebya CCTV nampitirayo banengo oli musajja wamanyi. Okay, omulimu guno wagufuna otya? Omulimu guno gufuna nga we nkugambye nti buli omu bane kyoyagala wajja purposely nga gweyagala kubeera IT technician? Najja kubanga nze nasomera Bugema University. Nasoma course ya civil engineering mu byokuzimba bya architecture. Okay, oba okitegeera kati we nagisoma kwegamba nefuna software yo ne mufuna mu tutira obukugu oba kitegeera kale nga computer njina mu biki kati we natuuka waneeno nalina mikwano gyange edda bali waneeno nga ndi Kampala yo nga bansumira mu biki nembagamba nende bangamba nti oba beta obango ze n'akasente saving awo bojja waneeno nosomayo ka course kikwanguyira okukola ki okubeera ng'okikwasaganya kakati nange ngenda okujja waneeno najja ne mentality eyo Okay, omuntu ali Kampala talina ssente okusoma kwabalina ssente kukka okusoma si kyo kikyamu mulimu omuntu ng'ali Kampala naye asobola okujja wano nga maidi oba nga cleaner kati mu cleaner bw'ojja waneeno nga cleaner saving ayo akasente nga gwe kyoyagala mulimu omuntu ayagamba njagala kuba cleaner funa obukadde 10 nentandika business Kampala oyo kyaba ayagala naye mulimu agamba nti nze njagala genda nga cleaner naye male promoting we oshegera bankuze kati ojja wano nga cleaner oba ozenga maidi saving akasente. Okay, kati gwe watandika wajja waneeno n'otandika okukola wagendera wasooka kusoma oba wasooka n'obaako omulimu omulala gwokola? Kati nze we najja waneeno najja mu najja ku company visa oba okitegeera naye nga we najja nkugamba nali mbya customer service nakolako era awo ku terminal 3 nga customer service. Alright, kati nkulabye essaawa eno oli ne bakyalibo muze ku boat ride bagenda bavugamu ku maato leero osazeewo birthday oje weevugemu ng'abagagga. Kale by the way I was so surprised also. Okay, zimbale sina kinategesa nebakugajja tugende tukuvugemu bebakoze eki bebakuyise just into banjagadde bwagaza olwekyo gamba nti olunaku luno olulungi tulina twagala okutwalako naye nga nange mbadde simanyi naye ntuusa nebagamba ntwala ku boat ride kunvugamu kinakubidde essimu kubana bali nekinategese nganze omuntu nga kirala naye ate ntuuse waneeno mikwano gyange olw'essanyu lye bandaze nga tebantegekidde kirala nange mbadde surprise. Okay, totya mazzi sitya nnyo mazzi kubanga oba nti wakuba nakwira ku mazzi wakulira we Kampala nakwira emulungu wali ali wonna. Okay, alright, banaebera HK Media ate nga nze Hadija Kigazi kutusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo gwe naata na joining eno show bambi you're missing out a lot.
genda ku YouTube ate obeere ng'osubscribinga Hadija Kigozi nkondeko akagamba ka red ka subscribe okubeera ng'ojoininga show ate oba ondabira ku Facebook beera ng'olikinga page ofollowinge okomentinga ate sharinga okubeera ng'ojoininga show. Okay, beera HK Media ate nga yeze Hadija Kigozi bakutuusaako abantu ab'enjawulo abali ku kyeyo omukyalo omuwa Kigozi kufuna oli otya baby? Jendi oli bulungi. Okay. Ng'olabika bulungi nnyo. Webale kusiima naawe olabika bulungi. Ate ng'olabika bulungi nnyo sansiza amanya n'eddoboozi. Bampita Lydia Nicole Athieno. Lydia Nicole Athieno. Yes. Oli Muganda. Siri Muganda. Oli muki? Ndi Mujapadola, nva Tororo. Ova Tororo. Abasinga obungi baatukazaako lya Abadaama. Abadaama. Okay, abakyala Bajapadola nga mbeera balungi nnyo. Webale kusiima. Webale kusiima. Okay. Japadola eno njagala osooka ombulire kasooka emala okutwalako ewaka. Muva mu kitundu ki? Tuva Tororo, ye district yaffe. Naye kati buli omu alina ekitundu kye naye nze nva Tororo mu Asinget village. Asinget village. Okay, how far from Kampala? 4 hours ride. 4 hours ride. Bana nga mubeera wala nnyo. Si wala nnyo era. Si wala nnyo era bavugirawo ssaawa 4 oluusi ssaawa 3 n'ekitundu. Kati gwe wajja ddi ku kyeyo? Maze wano emyaka 8 najja 2013. We najja ku kyeyo. Omaze wano emyaka 8? Emyaka 8 weddu gye maze wano. Bebi ekitingo kikubye nnyo. Si kikubye nnyo naye kisa kya Mukama kyekimbeezezaawo. Sooka ombulireko ku Dubai ey'edda. Dubai ey'edda yalinga nnungi twali tetuhasolinga nnyo okunoonya emirimu nga kati. Kuba ebiseera ebyo we twajjira twali batono naye kati abayingira bangi. Opportunities zaalingawo nnyo ez'amaanyi. Nga muli batini. Nga tuli batini. Okay, nga kasente weekali. Bakusente. Munnange byonna byakupangirira nga omanyi bwe tubadde mu karantini. Sente z'emyaka 8 teziyinza kubula just mu karantini wokka. Ezaawana era teziwera bulungi. Teziwera bulungi kituufu nnyo. Okay, wajja otya wano Dubai ey'edda yes emirimu gyaliwo ekyo kyokka ebyenkyakala ebyensula essaawa tusula bed space tusula partitions mwakolanga mutya? Kwegamba nze we namala okukola e Kampala okumala akaseera akawanvu nga n'omusaala nfuna mutono nali nkola mu Fang awe nakaseera awo restaurant y'Abachina e Nakasero. Wavanga jango oli munene? Nali mutono nagejjera wano. Okay. All right. Tubulire. Kati ng'omusaala gwange emitwalo 7 nali nkola mu laundry. Emitwalo 7 gy'essaawa. Gye gimu n'omwana yali akolanga ku mobile money sente nnyingi. Nenkoowa nenfuna visit visa nenzija wano nentandika okunoonya omulimu. Katonda nannyamba nenfuna obwa cleaning ku ssomero. N'ofuna obwa cleaning ku ssomero. Engeri gye sitanyooma mirimu nentandikiraawo. N'otandikiraawo. Nentandikiraawo mpola mpola emyaka we gigenda nga bwe bampromotinga bwe bakupromotinga era okyali awo. Nafuna essomero eddala naye ate awo navaawo kati ndi assistant teacher. Bannanga ono ndina musomesa ate nga nsomesa abaana lero mu Dubai kutuusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo. Abasomesa, aba engineer, bonna nja bakuleetera bannansi nabo bajja mu maaso awo. Okay, ofunye omulimu guno guli gutya? Omulimu si mubi nagumanyira field nagimanyira kati njinamu experience. Natandikira wansi nenva mu bwa cleaning nengenda mu class helper nenfuka assistant teacher kati nina experience olwo omulimu sigufunamu buzibu bwonna. Wow, njagala ombulire ku byensomesa ya Dubai ne Kampala. Bifaanagana biri bitya? Ebyensomesa y'eno n'eby'e Kampala byawukanira ddala. Kampala oyinza osanga omusomesa ng'akuba omwana bakuba abaana wano tekikkirizibwa. Wano bakkiririza mu kwogera na mwana lwategeera yogera naye mulago omukwano awulire. Kitali e Uganda bakkiririza mu kibooko n'osanga omwana w'omuntu nga bamukuba wano tekikkirizibwa bayinza okusiba. Tulina engero e Kampala ezigamba nti mpulukutu za musota zigenda na muggo. Abaana bewaffe empulukutu kituufu? Tulina emputu? Simanyi nnyo ebyengeri kitegeeza nti bw'otakwata muggo omwana tawulira. Anti kati yeyo mentality gye tuyina ewaka gye twakula nayo kye baatukulizaako ekitali wano ekyawano kyawukana. Ng'oggyeko ebyokkuba wakati tutula mu desks ne tutula ku deski ne batuwandikira ku lubaawo wano kiri kitya? Wano tukozesa smart boards.
smart boards zibiri tukozesa smart boards nga onobera ne smartphone Okay. wano zibera smart boards zetukozesa teri bya noni ate shoka Kwedugaza. wano tebiriwo Okay. tukozesa smart boards Bala ekitugatse kiri ku level ndala. Smart boards zino muziwandiikako ebigambo byereeta kiba kitya. smart boards zino ozikoonako bukoonyi n'olugalo n'owandiika ng'akozesa peni naye ng'okozesa lugalo ate n'omala n'osiimuula Wow, ng'osiimuza ki? ng'osiimuza era olugalo oba tishu kyonna Wow, bala ngati eno mwakulaakulana nnyo. Omulimu guno gulabika gukuwa emirembe. Omwana singa avudde Kampala atandikira wa kati nga mu abantu abaludde mu Dubai. omwana avudde Kampala sijja kulimba nti it's a guarantee nti very jangu nawe ojja funa obwa assistant teacher weewaawo era osobola okuapplyinga n'ofuna omukisa when luck is on your side n'ogufuna naye osobola okutandika nga nze we natandika n'osobola okutuuka wendi kati N'osobola okutuuka woli kati. Abaana bava e Kampala ng'asuubira nti agenda kujja nokola mu dduuka. Agenda kujja n'atuukire mu dduuka atandike okubeera ng'atunda amasimu. Abaana abo bawa amagezi ki? kale amagezi gembabwa bw'oba tonnajja wano don't come here with too much expectations Too much expectations. too much expectations when you're coming here is very bad. Okay. Ziyinza kuleetera okukola ebintu ebitali Okuleetinga down. bituufu. Yes. So bw'oba ozze wano n'ogezaako okuapplyinga omulimu gw'obadde osuubira ne gugaana gezaako ate omulala to applyinga mulimu gumu gezaako guno ne guli ate tonyooma mulimu. Bana abaana bali eyo nga weetaaga okujja ku kyeyo banaye buno bubaka okuva mu bantu abaludde mu Dubai nkuleetera abantu ab'enjawulo. Omukyala wuno amaze emyaka 8 mu Dubai banaye bebbi ekitugo kikubye nnyo. Nkikubye ate era nkyakikuba kuba tezinnawera bulungi nga wenzaagala. Olinayo ku baana? Ninayo omwana omu am a single mother of one. You're a single mother of one. Yeah. Bambi. Ebintu bino ebyokufumbirwa birowoozaako. Ebintu by'okufumbirwa nze essaawa zino according to my own experience sibikkiririzaamu nnyo. Nali mbikkiririzaamu ku luli naye kasita nayitayokko nendaba embeera eriwo. Kati nze nzikiririza mu kukola sooka okole obeeko nekyo weezimbe obeeko nekyolinawo then olowooza okufumbirwa. Emyaka tegiyita. Emyaka giyita for me I believe marriage is not bad but there is something better than just getting married. Better than just getting married. Naddala nga okyali mu myaka 21 emyaka 22 paka 25 lwaki oba olowooza okufumbirwa weewaawo osobola okufunamu naye ng'ate batono abafuniddeyo emirembe so ngamba abawala muyige okukola mwekolerere abasajja nabo baagala abakazi abeekoleredde ensonga eyate enkulu nnyo. Okay, kati kale tetuganye abasajja baagala abantu bano abakulu abakyala abeekoledde naye kyembuuza nti no obeerawo otya? Nze mbeerawo era nina boyfriend sijja kulimba nja kwogera amazima. Olwayita ekikomediya nse nga yenze Hadija Kigazi nze kutuusako obulamu bw'abantu bo bonna abali ku kyeyo. Emyaka oyina emeka? Ndi mukyala akuliriddemu. Nina emyaka 32. Emyaka 32 si wabi tokuze nnyo omanegize etya okubeera nga weekuuma ng'ofaanana bw'oti? Ndowooza kukola nnyo. Kukola nnyo n'okubanga ndi akamere katinitini sirya mmere nnyingi. Tolya mmere nnyingi? Sirya mmere nnyingi. Kubeera ng'obunduuka? Ndi akamere katinitini. Okay, kati nkukutte. Abakyala abali eyo bambi balwana n'emibiri. Abakyala balwana n'endabika ate nga kikuma omukyala yenna okubeera ng'ali ku siini nga kwali erina kubeera ndabika yaffe. Osobola okubeerako ne tips z'otuwaffe ng'abakyala? Abakyala temukeera bukeezi kutuula. N'oba tolina mulimu. At least keera ku makya otambuleko osobole to burn fat and the cholesterol. Wookeera ku makya n'otuula obutuuzi ng'ate bw'olya amasavu gaba gakola ki? Gagejja ku mubiri. Kale awo temukeera bukeezi kutuula. Abaako nekyokola ekikufuula bize ku makya. Abakyala e Kampala eyo agenda n'abeerawo ku mulimu munaye n'alinda bbaawe akomewo awaka. Nga abasajja baneno tebakkiriza abakyala bakomplaining abasajja tebabakkiriza kukola abasajja ebbu bali abafuukira ebbuba abakyala baneno bawadde magezi ky'okubeera ng'ate nabo babeera beetuusaako bino ebyabalungi bye bayayaanira.
nze ngamba omukyalo olina okusooka okumanya ky'oyagala kiki ky'oyagala ku musajja oyo gw'oli naye kiki ky'osuubira mu bufumbo nze ndowooza omusajja akeera ku makya n'akugaana okukola nga tasobola kuprovidingira all your needs then oyo ate aba takwagala kubanga omusajja yenna aba alina okugamba mukazi waakole mukwatire awamu musobole okusolovinga expenses zammwe waka kwegamba obulamu butambule bulungi obulamu butambule wera HK Media ate nga nkyakisabula eno programu yate enyuma oba tonnabajjira bakomisinga beera ng'oginoonyako ku YouTube Hadija Kigozi ate obeere ng'onyiga akagambako ka subscribe mu ready okubeera ng'ojoiningirawo obeera oli ku Facebook beera ng'onoonya Hadija Kigozi page olikinge ofollowinge osharinge ate commentinga okubeera ng'onyumirwa show Bala HK Media tenga ize Hadija Kigozi bakutusaako abantu babali ku kyeyo bala nga munyirira nnyo nawe onyirira nnyo oli wakabi nnyo okay amanya nedoboozi nze Shamel Sentongo okay Shamel ono musiraamu ndi musajja musiraamu erinnya nga lipya toliwulirangako Shamel nze ndina nzekka mu kampani emirwano okay Shamel ng'otukula nnyo gwasinga anyway thank you ekikolo tyolina omukyala sina mukyala ndi single abaana babayeyo nga balaba balaba ge mazima ndi single okay onoonya oba naye mbadde njaga neetereze neesootinge bulungi nnoonye naye nga nnoonye okutwaliza wamu HK Media ate nga ize Hadija Kigozi bakutusaako abantu babali ku kyeyo era nga bambi abantu baneno basanze wano baleeseko munaabwe kumuvugamu ku lyato ku birthday ye so ekiriwo essaawa eno kyekigenda maaso ekiriwo tulina muganda waffe adda celebrating aka birthday ke so ntumuleetako wano ku boat cruise olunaku alutwale nti lwanjawulo mu bulamu bwe okay nga mukedde akasana si kangi akasana tunakalinda okugwayo this is Dubai akasana ko kabeera 24/7 okay sure wow all right akasana kakwisiza kati akasana ko kabeera fine naye ate si kabi nnyo siga abaka esendala ko kakunyiriza bunyiriza kalina engeri kakunazako ennaku noba ng'olabika bulungi HK Media ate nga mbeera nze Hadija Kigozi kutusaako abantu babali ku kyeyo akasana kano ke kakoze skimu sure okutwaliza wamu si kabi all right wajja otya waneeno maze obanga ki banga sidene nnyo emyaka nga 3.5 emyaka 3.5 kintu ng'okikubi okola mulimu ki okay right now nina omulimu gwe nasooka okukola nga nakatuuka nali nkola nga concierge yeah sure nga wali okola omulimu ogw'amaanyi sigwa amaanyi nnyo okutwaliza wamu naye nga mulungi mpozi concierge ono yabeera atya ayinza okubeera ng'omuntu aliyo takitegedde kitwala obanga receptionist exactly okay all right receptionist wena abeera concierge yes kyekigambo ekirala ekya receptionist yes okay all right kati ate kyekyatuuka kuba okitadde mu past tense nemmala nefuna omulimu omulala n'ofuna omulimu omulala okay okola mulimu ki kati right now omanye emirimu gye tukola gyo gibeera nti like sente zooka ngambe nti buli omu abamanyi nti onakola mulimu eguti afuna sente bweziti kati okwekumira nze nga nze omulimu gwange sigenda kuwulya gwe nkola right now naye nga toyagala bamazamu bategeere sente zofuna saagala byakumbalabala mbasaagala nnyo kumbala kumanya kiki kiri mu nsawo bulomanya kyennina oyinza okusinzirawo n'ogamba omusajja omusajja emitwalo 2 ajja kuba nsedde ate ogoba ofuse musajja mulala nnyo omanyi sometimes we need to keep twekumileko ebyama ebimu kati kansoke nkujje ku kyeyo kuzeko ku topic eyo manyi ebyonoonese binyumira abasajja baneeno abatagaba nkuteeke mu kiti ekyo ngaba naye okusinziira okay tuzeeyo atyo ku kyeyo banaebera HK Media ate nga nze Hadija Kigozi ng'olwaleero bamizzeko waneeno waliwo abannayuganda ab'enjawulo era nga bagenda mu boat cruise naye lwakuba akasana bambi katusazeeko naye eyo si nsonga yo show eba erina okugenda maaso
ekyeyo wajja n'ofuuka concierge n'okivaamu essaawa eno omulimu gw'olina toyagala gwogera oyogedde guli gwe wavaamu okay omulimu ogwo gwe sitegedde gukutwala gute si mu byokutwaliza wamu nguyagalyamu olw'ensonga nga gumpa emirembe omanye ekikulu kya byonna kuba na mulimu nga gukuwa peace of mind lwoba n'omulimu nga gukuwa peace of mind oba olayika bulungi kugetoba na stress y'amaanyi exactly okay alright gwe wajja otya mu Dubai nze bwakeera ku makya nefuna ekirowoozo naye nga zo embeera zibeerawo abantu boogera nti like abantu abajja mu Dubai babayisa bubi we are such staffs naye nga Dubai akutwaliza wamu si mubi okutwaliza wamu okay alright banaye tukikwasaganya naye nga tekakasana katuli bubi naye nga tetuba tulina okubeera nga tubaweereza okay omuntu singa baze mu Dubai atandikirawa kakati okujja mu Dubai buli muntu yenna asobola okugamba kati nnyonyi ngende mu Dubai naye obuzibu bwe bujjira okujjojja naye otuukira wa kyekikulu otuukira wa kubanga bangi bajja ne basanga obuzibu obwo naye ojjanga olina wogenda okutuukira then obulamu tebukaluba nnyo okay kati kyogezaako okugamba nti omuntu yenna bw'abajja waneno mu Dubai abeera alina okubeera nga alina gwamanyiyo exactly olina okubanga olina connection tokera bukezi ku makyo yamba olwogambe ngenda Dubai obulamu bujja kunyiga muganda wange sure okay connection eno otegeeza company otegeeza ba friends otegeeza ba relatives kiki otegeeza exactly so kubanga company aso kubanga muganda wo mukwano go oba nga bwe kityo mukwano go muganda wo owa company yeah alright bana ebera HK Media ate nga mbera Hadija Kigozi nze nkutuusako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo era nga boolaba nti zeko wano kuleseko kafo era ngeno bagise Banias emabega wa Banias wano waliwo amaato abaana batya okujja ku kyeyo abaana abo yinza baaka message already gambe ebyogerwa I'm sorry already gambe ebyogerwa oyinza okutya naye embeera buli lwekunyiga ofuna obuvumu si buli ali ku kyeyo nti nno bwakira ku makya nagamba kangende ku kyeyo omala kunyigirizibwa lwonyigirizibwa osalawo buli osalawo otuuka ku bigendererwa byo sure embeera neyekyeyo ngambye oli singo ogikwasaganyizza otya embeera eno ngaerabika si nyangu ekibuuzo kinene naye okutwaliza wamu embeera si nyangu fine ndi single so kakati olina okumanya ebintu bibiri mu bulamu bwo bw'oba onoonya ssente n'ogattamu ebirala oyinza okulemererwa so olina ogetinga focused ku kyoyagala then nomala n'ofuna omuntu omutuufu gw'oyagala olina emyaka emeka nze nina emyaka 27 ng'okyali mutenyi siri muto okay awo si wabi osobola okugira ng'okyetegereza naye nga abasajja batayagala kuwasa baneeno abasajja obagambako ki nedda buli musajja ayagala okuwasa kyenyinza okugamba naye ebitunyigiriza like osobola kuba n'omuntu kati obeera n'omuntu ne mubeera mwenna nga omustading embeera ze oluusi ne mulemagana kubanga relationship omuntu omustading embeera ze omwana w'abandi tomukankabudde ebbanga we mulemaganira aba akyasobola ofuna omuntu nanti ffe nze ng'endowooza yange it's not all about oba kwebakana muntu ne it's all about kubanga omuntu alina qualities zoyagala ogenda kubeera otya n'omwana w'abandi mwesome ng'ebintu bino temulya ebintu byomba mulina okulya sure deal naye ngamba empisa ekitiibwa temwewa ffe abaddugavu tulina bugumiikiriza ogenze n'ogamba nti no obeera ne munno ne mwesoma ebbanga naye nkugamba nti omuntu obeera naye muba omwana wa munno ogenda okumuleka nga tomukankabudde ebbanga ddene tomukaddiiza ekyo kituufu nanti kakati embeera empisa ze zisalawo kubanga relationship eba egatta ebintu bingi kubanga embeera naawe tuba tulina okubako betwekolera nga abagalana naye kasa respect banga teri wakati waffe mu babiri nga tuwali awamu n'ekitiibwa nga tetuyambagana kubanga support yeetagisa mu relationship nina okuyamba olina okunyamba kwemba nemereddwa naye gwe bulwobeerawo ng'oyagala nze mbe nga nteekamu nga gwe tonyambako sometimes nnemerwa nempulya nga gwe tusigwe omuntu omutuufu yes nga asigwe omuntu omutuufu okuya naawe wemba siina ssente at least teekamu amaanyi n'obwongo eyo nsonga nkulu amaanyi gano n'obwongo ate nga saamu ntya nyinza okuba nga nfuna akasente ndaga ekyokukola kubanga nze I believe in ladies
Tell the ladies out there. nze mba believing la muntu nabamu Tell them. some ladies Okay. bagezi nnyo okusinga abasajja Okay. so mba ndeeta ssente osobola okumpa osobola okungamba ekyokola nti omanyi tufuna ssente bwe ziti tukozeseko zino tusavingeko zino buli wongamba njagala ate engoye engatto ondaganga nti gwe tolina future. Wow. Wow. Ebera ekikemidi ate nga beera Hadija Kigozi bakutuusako omuntu wali ku kyeyo era ng'olwaleero ndi wano eno nabakyaliddeko abantu b'omu Deira. Ndi ku katundu bakayita Banias wano ku maato wenaali mu Dubai oyagala okujjako aneno naawe obeereko nekyoyogera beera ng'otunulako awo ate ofune ennamba yange osindikire ku ka WhatsApp. Amanya n'eddoboozi? Amanya mpitwa Brian. Mubiru Brian. Enyo. Okay, Dubai ekunyumira. Dubai enyumira sina muzimu. Omusana gukutwala gutya ndaba totuuyana. Omusana si mubi. Wakumanyira. Nakumanyira kwegamba n'obango oli mu Dubai muno. Otukiitinga tutuuyana totuuyana. Kyatuyinza okulamu ne ku dduyiro. Okay. Buli okulamu ku dduyiro kyamasava ogaba Bintu bikyukamu. Bikyukamu. Okay. Kyogamba ffe dduyiro tetukola. Simanyi bamukola. Naye nga obolaba nga situyana. Kitegeeza mugwe mutemukola. Duyira akola. Owali effective. Alright, baleebera HK Media ate nga bakutuusaka. Nammwe mutu wali ku kyeyo. Nawe wazze ku boat cruise eno. Naze ka oba ka ride. Kakaite ka ride kuba si boat cruise. Kyonna naye nga nabadde era nga ndi awo bimanyi. Muganda wange nankubira akasimu. Nangamba nti mazaalibwa ge. Ate nga ndudde naye okumala ebbanga ddene. So kakati nensawo ne mugamba kisina kye nsobola kukolera okuleka okujja tutambuleko ku mazzi. Okay. Balenga muli balungi nnyo. Kugambye kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Alright, Dubai omazeemu ebbanga ki? Dubai maze emyaka 5. Emyaka 5 weddu. Emyaka 5 weddu. Kintu nga mukikubye nnyo. Why? Mumpe ku ssente. Ojja kujja kasatu mva wano nga nawe otweyungako. Alright, ate zino sente simanyi oba zinaalika naye nga tujja laba. Okay, kiriwo essaawa eno omuntu singa abaze mu Dubai atandikirawa. Omuntu agenda nave Kampala bambi nga expectations ze ziri high. Nga suubira bintu bingi. Omuntu ng'oyo oyinza mugamba ki? Omuntu ng'oyo nga ave Kampala nga starter alina okujja nga alina the genuine person. The genuine person. Genuine person. Okay. Atera nga mubuulidde omulimu omutuufu gwagenda okuba nga akola ki? Ng'akola. Kubanga bambi bangi bannyinaffe bannyina baganda ffe abalenzi bazze wano naye ne beesanga babalimbye-limbye. Nga babalimbye. Babalimbye-limbye nti emirimu gyange ogenda kukola n'atuukawo nga talina ki? Nga talina mulimu. So kye mbasabira nti bafune omuntu omutuufu oyo asobola okubawa ekintu ekituufu kye balina okuba nga bakola. Okay, omuntu ono omutuufu alina kuba company, alina kuba muntu ki? Alina kuba relative wo. Omuntu oyo mutuufu kubanga kati ne company tuziraba nazo zidisappointinga. Zidisappointinga. So kakati era ina kuba company obanga muntu wo. Kituufu. Okay, bakuzaala we Kampala. Kampala banzaala sajize Nyanama. Nyanama. Ate ekyalo kyo. Ekyalo kyange Mpigi. Empigi. Koze Mpigi okwata wa? Okwata kule Masaka. Okwata kule Masaka. Okay. Mwami Mubiri oli mufumbo. Siri mufumbo. Toli mufumbo. Ensonga zikwataganyiza otya ez'ekyeyo? Ensonga z'ekyeyo nzikwasaganya ng'era omuntu nawe yandyekwasaganyizza kiyinza okugamba. Omuntu yekwasaganya atya? Nyinza okuba simanyi oyinza okundiramu awo. Kwekwasaganya kisinzira engeri gy'oba wowuliramu gumbiri gwe gyekutumamu. Oyinza okuba nga naawe weeta. Mbeera HK Media ate nga mbeera Hadija Kigozi ze kutuusaako. Abantu bonna bali ku kyeyo ate ne baba nga bakuliramu wali wonna. Okay, wekwasaganya. Okwekwasaganya kuno si kutegedde. Kwekasaganya oyinza okuba olinayo girlfriend wo ng'oyo. Okay, awo nze ku mulamu omutuufu nze okwekwasaganya mbadde mutuufu ntegedde kwekwasaganya. Kati gwokola mulimu ki? Ndi mwami musuubuzi. Oli mwami musuubuzi. Mwami musuubuzi otya? Ojja n'ojja n'omala n'ogenda? Ndi best wano naye nga nina bannanga bali ku ground so nga kyonna kye beetaaze mba nsobola okuba nga wabasindikira. Kati nkitwale nti okola mu kago kiri kitya si kitegedde? Kitwale nti tuli mu kago. Muli mu kago. Musindika migugu Kampala. Sindika migugu Kampala spare anything. Anything. Kyonna ky'oba oyagadde. Okay. Beno company yo oba oli muntu nga gwe solo? No company si yange ng'omuntu. Tugikwasaganyizaamu ne bannange. Ne banno. Okay, ekyo kibeera kyakabi nnyo. Abantu bali e Kampala tebagala kujja kukola.
abantu benyooma abantu abo njagala obampereyo ka message kubanga eka ekituufu kiri nti emirimu tewali tugenda ne tumala osoma n'ogenda ku university n'obonaabona ate n'otafuna mulimu so nga Dubai yensi etandikibwako gy'osobola okugyamu amangu ne weetaasa abaka kyenjagala obagamba nti ffenna tuli wano twasoma era nga tulina ebyo twasomerera bye tuba nti tulina okuba nga tukola naye tetwemalaamu ssuubi twajja ne tufuna bye tusobola okuba nga tukola ki tutambuza eva mu maaso tetwasobola kukola bye twali twasomerera kubanga Dubai it's a world of opportunities. It's a world of opportunities. Yeah, it's a world of opportunities. Nti buli kimu kyoyagala okukola ki okisanga wano singa oba wekkiririzaamu nga gwe ng'omuntu. Wow. Era HK Media ate ng'otusanga ku YouTube awo wotulabira. Ogenda n'onoonyako ku Hadija Kigoza ku YouTube n'obeera ng'osubscribinga waliwo akagambo ka ndi ne bazadzi ab'enjawulo kyekiriwo. Oli otya? Bulungi nnyo ng'olabika bulungi nnyo. Kisa kya Mukama. Okay, oli muki? Ndi musajja mutolo. Oli musajja mutolo. Nga bavaawo effort n'atwadde omukubo. Tubeera nnyo side ze. Mubeera wa? Kagadi nga wendi best nnyo In Uganda. Albert. District Kagadi awo. District ya Kagadi. Okay, njagala ombulizeko ku bantu eyo mu lulimi olutolo. Bantu Kagadi ngenda babuuza ne foto mwena mbaramukize mwe bali Mukama waitu Ruhanga naitwe tuli kulungi ntubasabira mwerinde obulwaire buroya kandi mbatumire muno. Wow. Ate kati bitegeeza ki? Bitegeeza nti mbatumidde ate mbawadde n'akakwoti nti beekuume. Babere bulungi. Ate beesige Mukama Katonda kusaba kyekikulu kati. Nga embeera gye tulimu naawe ogyaba. Ya kusaba. Okay. Era HK Media nze kutuusaako buli muntu we yenna ali ku kyeyo. Amanya n'eddoboozi. Johnson Chalimpa. Chalimpa mubeera Batoolo. Ya mbeera Mutolo. Mubeera Batoolo. Okay, Dubai omaze mbanga ki? Banga kati ndi mu myaka 3.5. Ekitungo kikubye nnyo. Mpola akasana kakuyisiza katya. Akasana kano kanjera nkalopera ne Mukama wange President Bobi Wine kamaanyi nnyo. Kakulopedde sewo Mukama waffe tuli eno lwakuba mbeera naye nga tujja kugenderawo. Okay. Alright, ategebera HK Media mbeera Hadija Kigozi President akasana bakakulopedde abantu bo. Okay, kati gwokola mulimu ki? Nze saawa zino nvuga maato gaago nsanze ku mazzi. Nvuga amazzi bakama baffe babo tubadde nabo wano. Nsanze wenkolera wennyini. Wokolera abantu bano ogenda batwala otya akasana nga kangi nnyo. Abantu ndowooza akasana kamala okukkaawo era interview zino oluggwa naawe kennyini tugendera. Sijja kusobola ateze balinda. Tuyite ku mazzi awo. Sobola balinda baba. Okay, kati omulimu guno gusanze otya? Omulimu guno si mubi mulungi kubanga era ogukolera mu bbanga tono essaawa 8 noddayo n'owumulamuko. Naye nga si gwe natandikirako. Watandikira ku ki? Akasaala okamanyi? Nedda. Aha, security guard. Okay, mwawa kubanga obusaale waneno. Soko mbulire ku mulimu guno gwa security. Omulimu guno guba gutya? Namwe muba na kasaale? Omulimu guno ndo tetuba na kasaale. Mubeera armed mbane muntu. Toba armed. Just obeera ku location yawo naye ng'okola ebintu bya bulijjo. Ate security ono yatya. Ffe Kampala tumanyi nti security olina okubeera na kasaale. Olina okubeera n'emmundu. Waliwo kati ate security netwala bintu bingi. Security etwala customer care. Security netwala okubeera ng'olabira kizimbe ekyo ng'oripotingira poliisi ebintu bwe bito naye ng'ogugwo gwakubeera ng'olaba ate n'oripotinga kyolabye. Wow. Okay. Kiriwo essaawa eno ky'amazzi gano. Amazzi gano togatya. N'ogambwa security n'ogenda mu mazzi bintu bibiri nga ndaba tebifaanana. Amazzi gano nali ngaagala nnyo nsonga nti kwenkulidde nkugambye dda nti nva ku mazzi eri wansi ekagaddeko Albert. Kati bwe nafuna opportunity nga ate na wano mazzi kusaabaza biki ebyo kuvuga nga byensinga okwagala muli. Tegeeza natuukira mu ekyo kyenjagala kiri nga nina okukita. Kubanga kiri okiyingira lwa mbeera ate bw'ofuna ky'osinga okwagala okinamu obumanyirivu ng'ogenderera. Wow, ate kati enja kudda nkukimego amaato tulage engeri gy'ogavugamu. Kirungi nnyo ne nkuyisa namwawo okuuzinga kintu nakipasaganya. Alright, mwami ono mukwano gwo? Brian? No, mwami nanyini pate. Nanyini pate ono mukwano gwange nnyo era abazze wano baitha lwakubanze nabagambye nga lwaki tetukikola kumpi wendi wano mbe nga nsobola okuvaayo nange ekintu kibeeremu. Wow, ng'oli so nice. Alright, kati omuntu singa abavudde Kampala
atandikirawa ambutuufu abantu bangi bafa Kampala nga batandikira mu bintu by'enjawulo kati kugeza nganze waliwo omwami abadde wano obeera nti mukwano gwo abantu bangi bayita mu mikwano abantu bangi ne bayita mu visit visas kwegamba abantu bangi bayitira mu bintu byanjawulo kati nganze nange najjira ku visit visa newenoonyeza omulimu lwakuba waliwo omukwano gwange nanyabanga anyaniriza wano eno kati bw'ayaniriza wano nenoonya omulimu nangamba mwana maama tandikira ku ekyo ekiriwo kati bw'ogenda ng'omanyira mpola mpola ng'onoonya kyoyagala. Alright, that's very great. Ni mufumbo siri mufumbo lwakuba nti tekiri official naye n'omuntu wange omwana yasoko mpeereyo ka message ademu wange sigenda kwogera manya kubanga abayanye balaba bayinza okundyawo naye nga nkutumidde nnyo wano nga nva ku HK Media wano nga kwe tusinzidde nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo mpola mpola tugenda kifuula official. Wow, bada ate omusajja w'amaanyi nnyo bambi nyumirwa nnyo okulaba abasajja abaligolizing ensonga zino. Abantu babeereyo ne balya bambi ebintu by'abanabwe mu kimugunyu nga tebaagala kuligolizinga nsonga zino naye ekintu ekyo kyogerako ki? Ekintu kino obudde obusinga kiva mu kubeera nga olumu temwesigangana. Nze ndowooza kati abantu abali eyo nga temunalegolizinga bintu musooke mubeere ba mukwano. Basooke babeere ba friends. Mubeere friends ogenda olaba nti omuntu ono ne bw'oba olegolizinze naye ekintu kwega mukwatagana muli ba mukwano nga bw'omanyi nti mukwano gwo omugamba buli kimu omubuulira buli kimu ate temupapa mugende mpola mpola topapala topapa kwata mpola otuuke gy'oyagala. Ng'emyaka giri awo gikulinze. Emyaka gino emyaka is just a number. Just a number. Alright, that's very nice. Gw'olina emyaka emeka? Emyaka 3. Ng'oli muto nnyo. Weekoze otya okwekuuma okubeera ng'olayika bulungi wooti? Ekisooka kya byonna olina okubeera ng'okola beera busy ate obeere nga weefaako kubanga buli lw'okola n'ofuna akantu weetuusaako ky'oyagala n'oba ng'omaintaininga. Ebeera HK Media ate nga mbeera Hadija Kigozi. Nze nkutuusaako buli muntu we yenna ali ku kyeyo ate n'obeera ng'omulaba. Ky'obeera okola gwe wenna ali eyo obeera ng'osubscribinga obeere ng'ofollowinga ng'osharinga byonna banaye mu bikola. Eno show nsindikira nene Dubai mwenna abagiraba abali e Kampala banaye muli big nnyo. Thank you so much. Woba ndabira ku YouTube awo njagala obeere ng'osubscribing akagamba kakaredio ate obeere ng'ojoininga show. Woba oli ku Facebook beera ng'ononyako Hadija Kigozi page ate obeere ng'olikinga ofollowinge okommentinga ate osharinge. Ebeera kyeyo updates Hadija Kigozi subscribinga.